ono munnammwe omulimu guweddewo lwa busongo bamutisse kwetokota. Vidiyo eno ginteera ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omunaana eno paasipooti yange ngenda ku kisaawe essaawa eno wenjogerera olwaleero luno gino gye migugu gyange bamulowooza maze okupaakinga essaawa zibadde ziwera 2 mukama wange nankubira essimu naŋŋamba nga tunalaba mesegi ze nkuteereddeko mbadde ndi mukola nga siri ku ssimu nga nsaba passport photocopy yange ne ID photocopy nembimuweereza kyavudde ku ki ono muwala gwe nkola naye abadde amaze ebbanga nga nkyojja omuwala nga nkyojja nga mwewala ng'oluusi kinsukkako ne tuyomba ne wiiki ewedde twayomba kati eggulo ekawungeezi era eggulo yasibye yonna nkyojja kati ekawungeezi saawa zaali ziwera nga 2 ez'ekiro ng'akuma akabaani ne mugamba akabaani ako kannumya omutwe konna nga kakumye nga ekikka kijjudde mu ruumu nga tosobola nakussa ne mugamba kafulumye wabweru n'agaana ne nkwata akabaani ne nkafulumya nagenda akabaani n'akakwata n'akakuba wansi akooto ne kaatika najja natandika okuyomba ne tuyomba ne ŋŋamba nono omuwala bwe simukuba mutajja kuddamu magezi ne mukwata nze ne muwa ne mukuba empi shap ne mala ne musukuma n'agwa eri nabadde simanyi nti omuwala bulijjo alina pressure ng'azirika nga yenna atandika okuyaayaana ne muyira amazzi ekyavuddeko ne mpita bakama baffe mwabaddemu muwala wa mukama waffe nga bo baafulumye naye ng'omuwala mwali ne tuyita driver n'amutwala mu ddwaliro kati we baakomyewo nze ne mbanyonyola ekibaddewo ne bakwata emmotoka ne bagenda mu ddwaliro sawa zibadde ziwera 12 nankubira naŋŋamba ozuukuseko nze kati nenkola emirimu gyange jjukira ku makya like bw'oba amaze okunkubira essimu saawa zadde ziwera 2 awo nankubira naŋŋamba nga tonnaba kulaba message ze nkuteredde ku WhatsApp nenziraba nga nsaba photocopy yange ya passport nga nsaba ne photocopy ya ID nembimuweereza saawa zibadde ziwera 5 n'eddakiika 10 nankubira essimu naŋŋamba omaliriza driver ajja kutwala ku kisaawe katikati ne tiketi yaginteereddeko ku ssimu agitaddeko kyokka ŋŋenda kawungeezi saa 12:45 zensitula kati ndi wano sibitegeera baanamu asobola okunnyamba anyambe nga sinaba ku boardinga bw'aba asobola okuzira ku kisaawe obanga olina omuntu yenna asobola okunnyamba munyambe naye nga mwegendereze obusungu mu bwewali kitokota essaawa yonna bagenda kutikka passport yino ngenda ticket. Alright, mbanirizaako wano ku YouTube channel yange mwasize mutya abalungi era mwasibye mutya amanya n'eddoboozi Mage omuweerezaawo mwana muwala oyo muwulidde naye akasinza okunyumiramu abagambye obusungu bubi bumulemesezza omulimu bannange buli muntu wanyiiga ate tewaliwo ogenda kugenda mukwano baleme kukunyiiza ng'oyagala okumanya nti omuntu anyiiga ne muganda we muzaaliddwa munyiiga ne famire ye we muzaaliddwa maama oba akuzadde oba taata munyiiga ne mweyogerera ebisongovu oba ne mwekwata n'amataayi kati ekyo we tunakiteeka mu bwongo bw'otuuka ku mulimu wonna gwe fokasinga ku kiki kyakutwala okukola na kiki ky'oyagala mukozi munno ne mba mulina obutakkaanya kati olaba oli yalese akabaani mu ruumu ono n'ayingira ruumu nga ruumu ejjudde omukka wulira ebintu ebitono Kadaama byali badde afuluma bufulumi ruumu n'agenda n'abeera ebweru kubanga akabaani ako we bakakuma ogw'omukka tegugenda kubeeramu tegusobola nakuwezaamu essaawa ennamba oba 2 hours nga tegunnaggwaamu kati yazze ku munnange olw'obusungu nga balwana nga kiri kigweri kikubwa pressure wuuyo paka mutwali olwaleero ani yafiiriddwa oli gwe baakubye oba ono eyakubye ye yafiiriddwa atasobola kufuga busongo bwe bannange abantu be tubeera nabo bagenda kutunyiiza kkiriza obagaana bagenda kutunyiiza naye gwe fuba otunuulire nga kiki kyofuna awantu awo era oyagala ki olaba ne webeera bizinesi nga yiyo oba omulimu nga gugwo nga ye gwe boosi
n'obeera nga tosobola kufuga busungu ekiseera kijja kutuuka nga tewakyali mukozi akukolera nti ajja amalawo wiiki n'agenda lwansonga tosobola kufuga busungu bwo. Kati banaye bakadaama bange abalungi ate kati ebintu byatabuseewo. Abawarabu tebakyatwebuya Bannayuganda. I'm telling you. Nina gwe batisse leero ku nnyonyi. Leero wenjogerera ali mu nnyonyi. Ku ssaawa 2 abadde atuuse ku airport. Omwana oyo yantuukiridde ennaku ndoza 3 emabega. Naye agenda okuntuukira ngenda okutandika okumubuulirira muwe ku advice nga it is too late ng'olwedde bamaze n'okumutwala ku ofiisi ne bamusayiningisa n'ekipapula ng'asazaamu contract ye. Era ye kyamuleese ewange nga ŋŋamba mukama wange twafunyeemu obutakkaanya yantuuse ku ofiisi naye nina ekipapula kyensayinize kyesitegeera. Omwana omuwala ng'ekyamuzisiza ku ofiisi kwebaka balirawo ekino kankyogereko. Kadaama emyezi 6 gy'amaze mu kiyumba ewa boosi we. Emyezi 6 abadde yeebaka ng'alinda mukama we yamuzuukusa. Nga boosi yazuukuka n'agenda n'ayita Kadaama atandika okukola. Kati ndowooza boosi yagumiikiriza nga loozoba Kadaama anaakyusa, boosi n'awulira ng'akikooye. Era omwana we yakoze omwezi gwe ogw'omukaaga abadde amaze emyezi 6. Emyezi 5 gyonna babadde bamusasula bulungi nnyo nga tabanja. Kati omwezi ogw'omukaaga kasa yagumazeeko wepaba. Boosi we yazuukuse nga adda ku bibye. Nga ziwera ssaawa 7 ez'emisana nga Kadaama lwawawamuka. Naye tewali kyannyumidde. Omanyi nagezezzaako omubuuza nze we yazze ewange teyabimbuulidde. Yaŋŋambye bansanyisiza ekipapula k'ofiisi naye ate ne boosi agambye tagenda kumpa ssente zange. Ne mugamba nsonga ki eyabaddewo okutuuka okukutwala ku ofiisi? Byatandise bitya kubanga njagala n'embimanya bw'oba wakuyambibwa. Nange kimpa way forward ng'eggye okukuyambako fo. Nga Kadaama ŋŋamba nti wamma labayo. Kaakati ye boosi yazuukuse n'atanzuukusa. Nange nasese. Nasese bu audio mbuyina wano ku ssimu eno. Yaŋŋambye wamma labayo kaakati ye yazuukuse n'atanzuukusa. Nze ne neebaka mpaka ssaawa 7. Bannange nasose ne nsirika ne nseka. Ne mugamba mukwano obadde weebaka nga boosi wo yakuzuukusa. Ne mugamba wakola ensobi nnene. Mukama wo si yalina okukuzuukusa. Ate boosi wo si yalina okukusooka okuzuukuka. Okuleka bano abalina boosi nti akeera 12-11 n'agenda nga gwe yakugamba ozuukuka 2 then it's fine. Naye waba nga boosi yakugamba ozuukuka ssaawa 2 making sure nti at least ozuuka ssaawa 1:30 onaabe otegeke kalumuko ng'era omuntu ali well organized. Omale ogende ku mulimu. Naye gwe nga boosi yakuzuukusa. Kaakati ebyo byonna boosi osanga teyalikomezaawo Kadaama ono Uganda. Soogera kuwona abadde mu kavidiyo no mulala buno wabadde busungu. Naye ate era n'ono Kadaama obusungu mwebuli ku ono gwe nkugamba bwe bakomyawo olwaleero. Boosi Kadaama we yazuukuka ku ssaawa ze 7 nga boosi amugamba ngenda kukutema omusaala oba ku bintu 2 londako kimu okukutema omusaala n'okukuzzaayo ewammwe Uganda. Awe bayogera ku kya ssente Kadaama n'anyiiga mubimanyi ku ssente tutabuka. Kadaama n'anyiiga tayagala kudda Uganda ate n'omusaala tayagala baguteme naye ng'ate boosi yabadde amuzuukusa nga imagine abawarabu abo bazuuka ssaawa oluusi 5-6 abazuukuka amangu naye imagine nga boosi oyo alina ozuukuka ajja kuzuukusa otandika okukola emirimu. Ne wembanzi omukozi nze bw'otuuka omukozi nkugamba ojja kwebaka ssaawa bwezi ozuuka bwezi nze nsuubira nti wemba sikeera nnyo ngendo z'okuka nga gwamaze n'oteeka breakfast. Tukozesangako ku mukozi nga nze nti mukozi wa waka naye nkimanyi nti omukozi bw'atyo bw'alina okukola. Kadaama wenna kyabulabe nnyo mukama we ozuukuka nga yalina okuzuukusa. Mmwe abali e Uganda singa banaaba baguddewo nga muzzemu okutambula bw'ogendanga boosi waba takubuulidde essaawa zaakwebakirako nti olina kwebaka ssaawa bweziti gwe mubuuze
kigenda kuyambako banyesaawa mmeka z'olina okukeera kubanga Kadaama olutuuka mu nnyumba boosi akugamba ojja kuzuukuka nga ssaawa bwezi kiweebaka ssaawa bwezi ekyo kikulu nnyo okumanya tayimu gye weebakirako ne gy'ozuukukirako ate naye waba zikugambye okuba olaba ng'ozikwata ng'essaawa ezo oba ozuukuse era nga n'essaawa ez'okwebaka omaliriza mangu obudde bwo n'ogenda ne weebaka so kati waba takubuulidde mubuuzi omugambe ngenda kuzuukuka nga ssaawa mmeka era bwe nzuuka ku makya biki bye nnina okukola yesu obimanyi olina okukola kino mulimu abamu abatalongoosa nnyumba ku makya nga babeera bakyebase naddala abalina obuyumba obutono nze saalongoosanga nnyumba ku makya kubanga mukama wange yalinga yeebase nga n'omusajja yeebase baali tebakola ng'ennyumba ngirongoosa lwaggulo era bwe nazuukukanga ku makya nga ntegeka breakfast kyenasookerangako okutegeka breakfast nennongoosa effumbiro nenjoza ebintu byensanze mu ffumbiro nenkuŋŋaanya bye baaliridde eri madiro geeri nengijjayo nendyoza nemmala nennongoosa kujjamu like tissues bikikiwe ebityo naye nga sikozesa mashini nennongoosa ne toyireeti byebintu bye nakolanga ku makya then ssaawa 4 ne ntandika okufumba lanti zagenda gowera 6 nga lanti enyidde kati olw'eggulu okutandika ssaawa 9 bwe nalongoosanga ennyumba kati boosi wo mubuuze biki bye nnina okukola in the morning era nzuukuka mmeka neebaka mmeka ebyo kikulu nnyo kati ab'amakampani wano nenyamu ku kampani yatambuza omwana ono bannanga abaana mubawe guidance emala simanyi oba vidiyo zino muziwa obudde naye peege ne mwalibadde muziwa obudde musobole n'okumanya biki ebiruma abaana bammwe be mutambuza kubanga mazima mugenda ne musomesa abaana oluwalabu olw'ebitege ne batuuka n'eringa oluwalabu si lwebyo obudde bwe mumala nga mubasomesa oluwalabu ng'okuyiga ebigambo by'oluwalabu mubawe guidance bagenda kweprotectinga batya singa bosi takuwa mmere ogenda kukola otya ebintu bwe bityo bw'oba otuuse mu kiyumba abaana mubagambe nti ye gwe olina okuzuukuka si bosi wokuzuukusa wabula mubuuze budde bw'olina kuzuukukirako mulimu abamu nga boosi akugamba ojja zuuka ssaawa 3 oba ojja zuuka ssaawa 4 boosi essaawa zagamba ozuukukirako makinga sure nti ozuukuka kati ono Kadaama kambongere sitoowe tugibaleyo mpaka we byatuukira okuba nga olwaliro bamutisse munnange omwana ono ndowooza ng'afuna obutakkaanya kasaba yogedde ku musaala ogutema nga batema ssente ze ndowooza ne bafunamukko okunyiigagana ne boosi era kyemmanyi alabeka Kadaama yagambye boosi amutwale ku ofiisi kuba ekyo saakimumbuuziza naye nga bamusitudde ne bagenda ku ofiisi bwe batuuse ku ofiisi nga boosi nga yanjayo ensonga ezite nga ba ofiisi babuuza Kadaama oyagala okukola oba oyagala kudda Uganda nga Kadaama abagamba nkyayagala okukola saagala kudda Uganda naye munfunire ekiyumba ekirala nga kampani emugamba tetugenda kufunira kiyumba kirala kubibiriondako okuddayo ewa boosi wo oba okudda Uganda ng'amala gakkiriza mukazi wattu nti kale kansigale nkole naye ndowooza n'omuwalabu yabadde alikooye omwana nga bamuwekyakula okusayininga nga bamugamba ddayo ne boosi kati akumawo ewaka nze bwe yantuukiddeko nga bwe kimu kimaze okwapenyingawo nga mu butuufu neekuba kuyamba oba totalina kyozza nze okujja wange nga mbuuza ngamba madaamu nsaba kunyambako waliwo ampadde ennamba yo naye nina ekipapula ky'ensayininze sikitegedde oba nsayininze eki ekirala boosi aganye okumpa ssente zange ne mugamba obanja myezi emeka nasoose kutya ssente n'aŋŋamba manje omwezi gumu guno gwe tumazeeko naye naakamukolera emyezi 6 giri emyezi 5 gyonna abadde asasula bulungi ne mugamba nedda ate kati omwezi gwakaggwako ndowooza yantuukako ennaku z'omwezi ndowooza nga 3 we mbaseerabidde nga 3 kuba leero 6 ne mugamba omwezi omanyi twakagumalako tumuweemuko ennaku mpaka ku Mande bwe tutuuka ku Mande nga talina kusasula ze nja kwogerako naye kuba kati sisobola kwogera naye mwakava ku ofiisi akyalina obusungu bwe tetujja kumwongera ate kumutankuula katumulindeko mpaka ku Mande ndyoke njogereko ne boosi wo tulabe ku kyaka ssente then ebisigadde nja kuyambangako ku kansolinga era ne mugamba munange wakola ensobi si gwe gwe boosi wo si yalina okuzuukusa wabula gwe olina okwezuukusa era eyo wakola nsobi nnene nnyo
ate ne boosi wo abadde mugumiikiriza emyezi 6 nga yakutuusa abadde mugumiikiriza ate abadde muntu mulungi kuba n'emyezi 5 abadde agikusasula nga takutemye musaala. So n'angamba ku kipapula kye yasayininze tumugamba ekipapula ekyo tujja kukibuuza ofiisi kuba kati yemanye ekipapula kye yasayininsiza naye lekituweit byonna tubikoleko ku mmande. Kati jjo nabadde njogera naye era jjo nasibye njogera naye kati musaawa 8 nga ngamba bava kumugamba nti olwaleero nga 6 kuba bino byabaddewo jjo nga 5 bamugamba olwaleero nga 6 ssaawa 2 akeera ku airport akomawo Uganda. Nemugamba mukwano kaweddemu tekitalina kyakola kyokka ng'akaaba tayagala kudda Uganda. Obimanyi ng'obadde wakakolako emyezi 6 wakati oba wadde 10 olaba mumalako contract 2 years ng'olina akakadde oba olisinga tolinaawo wadde kati onakoze emyezi 6 myezi 6 uwe bamutisse. So kati abalungi oba ng'oli ku mulimu olaba nga waliwo ekikunyiizizza bannange leetikigo obiveeko bigende kati tuba nga tukitwala bulamu. Ekirala kyengenda okubakubiriza bw'olaba nga kale waliwo ekikunyiizizza ne mukamaawo obutaleeta bukuubagano kulaba nti ate bakutikka kuba kati baakooye Abannayuganda think batukooye kati nga bakutikka bw'omanyi abaana kati bali mu kutikka okolako nsonga ntono nga bakutikka kimu bibiri kati babatiisatiisa nja kuzzaayo Uganda kubanga kati akimanyi obudde bunene wakomyawo Uganda tugenda kuddamu kutambula mangu oluusi ayinza n'okubaaninga ayinza okubaaninga n'akufiiriza ddala. So mbadde nkugamba nti toyonoona bw'olaba nga waliwo obutakkaanya tosika muguwa na mukamaawo noonya ku bantu ayogerekoko ne boosi wo ensonga zigonjoolwe zaanibwa okuddeyo ne wenyola ne boosi ne muyomba ne mubeera nga buli omu ayita ku munaani nga mujja weewo kolaki abamu balina okwata babboyi baboosi amataayi nange oba olina omulimu gwo kati olwaleero mukwano mbeegayiridde kuuma akalimuko bagenda kunyiiza naye waba nga nkusasula ng'olya nga weebaka ebisigadde birabe ng'ebitaliimu oba boosi luyomba bitya amatu gateekemu pamba bluetooth zizino teekamu bluetooth bwezitukuba omuziki gwo genda ku gospel genda ku njiri kati ayombe nga gwe byayomba tubiwulira. Okusirika kiyamba gwe Kadaama okusirika kiyamba gwe n'otadda mu boosi wo. Tetuganye tunyiga naye omanyi nti waliwo omuntu anyiga n'akola gundi reaction zaawo boosi akugambyeko n'onyiga obadde olina ebintu by'okusa n'obikubaako n'obikasukayo bukasusa eri kubanga onyiize. Wekuba kukaabamu yesi nyiiga sirika nze nalina omuze ogusirika ne bwe nakolanga ne mpulira nga nkooye nalina ng'omuze ogusirika nze mulaba nti wano njogera wano naye nze gw'olaba mu bakama bange nabeeranga mugonvu ate nze era ku mulimu wonna we nkolera mbeera mugonvu naye wano njogera ku media maidia naye bwe nzira eri ebbali ne ŋŋondera abankozesa era y'ensonga sigobwangako ku mulimu nze n'awantu we nkoleddeko wonna ovaawo nga bakyakwagala naye nga nange nanyiiganga era nyiiga even nawo nyiiga naye mmanya nti munnange nnina kyenfunawo singa omulimu guno ngufiirwa nzizaako ki ate tuyinza n'okubala bye tuzzaako mukwano n'otuuka eyo ne bigaana nga option weera ng'omulyango muggulu osobola kuddayo we wali wova toyombye wootera okujja. Abaana bangi bakumyewo wano e Uganda ne basiyaana ne baddamu ne beegayira bakama baabwe ne baddamu ne babazzaayo ne bakola naye nga kintu walina enkolagana ennungi ne mukamaawo tetuganye tetusobola kubeera balungi perfect nti tuli 10 perfect naye kale omuntu abeerako nekyagamba waali Kadaama kayomba nkyabuntu nabo banyiiga nga naye naawe ne woonyiza toyasa bintu nga ne bwonyiza togenda kuboggolera bwana kumukuba nti okimanyi onyiiga Kadaama obwana n'obuyisaamu empira obuboggolera ng'obusungu bwa boosi obuliza ku baana kale munyiige n'abakulu obwana sigala ng'obulagala
beerako ekintu ky'okola mu nnyumba ewa boosi wo nga kijja kumusikiriza waakiri okubanga akyakusigaza mu kiyumba kye. Ekisooka kwe kubanga okola emirimu gye bulungi. Ekirala bwe tuba tukoze ensobi twetondeko. Kati Kadaama ono abadde yeebaka yabadde alina okwetondera boosi. Yamunaye mama amusonyiwa nsonyiwa naye bino byonna lw'okuba yabadde taliiko guidance. Sobola kyebyo kye tu Uganda tugaba counseling and guidance. Mulimu omwana nga just yeetaagako guidance ogenda mugayidinga ku butya bw'alina okukolamu ebintu. Wawulira ng'alemereddwa n'omukansolingamu n'addamu amaanyi. N'asindikayo emyezi emirala 3 n'addamu n'alemererwa n'oddamu n'omugayidingamuko n'omukansolinga n'omuzaamu amaanyi osobola n'omubuulira ku ki by'alina okukola. Kyebyo kye mu Uganda tetukoma kukuuma bukuumi, tetukoma kuyamba buyambi nti ogenda kujja tebakusasula simanyi oli mulwadde tebakutwala mu ddwaliro boosi akukubye emigo akumye tiketi si bye tukolako byokka wabula tugaba ne guidance and counseling. Era abaana bangi abatutuuseko nga babadde balemereddwa ebiyumba ne tubagayidinga ne tubakansolinga mwanatu ne basindika ne bongerayo ne bamalako ne kontakiti zaabwe naye nga bajja basaba kuddaka want to come back home biganye muwalabu kino naye nga tolaba ensonga gyakuwannaku ne mumukansolinga ne mugamba bibawoosiddwa biyitamu n'ono yakiyitamu nange nakiyitamuko wana bamujja naye tetwabiyitamuko kubanga tukubyeko ku byeyo ate era mu nsi z'abawalabu Nina ng'omwana ogenda okumugira bw'oti nga asyongera okusindika ng'akola ng'amalako ate n'akwebaza bannange nali nnemeredde naye mwannyamba okitegeera so abalungi tolinda kumala kufuna buzibu okujja okuregisitalinga ne initiative mu Uganda jangu obeere muteeyo obeere mmemba wawulidde oyagala okwebuuza jangu jangu registration sente bitono oba obadde wakatandika contract yo oba omazeeko contract yo nga osuubira okuddamu okukola renew oba omazeeko contract yo okomawo wano Uganda oyagala kuddayo ewa boosi wo jjukira obeera toli mu kampani jangu kale obeere andati eyo kubanga omugaso gwa kampani kwe kuba nti woba ofunye obuzibu egenda kukuyamba naye nabo olusi tebayamba yedde okuwa ka counseling kale balemeredde okuyamba naye counseling okukansolinga n'okugayidingamukko nakyo kibalema so kati mujje mubeere andati eyo mu Uganda kyeky'abalungi naye nga tusaafe muwulidde omulimu gwaweddewo lwa busungu era asembera kugamba obusungu kibi vidiyo zino nzireeta tuziyigireko obuzibu munnaffe bwaguddemu kati tuleme kubugwamu kale ye kyamutuuseeko naye ate nange kanyongere okutambuza vidiyo eno nyongere okubaako byenjogera ntanseyo abalala 5 sifuddeeyo kantanseyo abalala 5 ababadde balina obusungu bamanye nti anytime ayinza okukola ekintu mu busungu ne kimufiiriza omulimu nammwe ababadde basuubye okugamba nti nze ngenda kutyeyo anytime bajja kuggulawo muddemu okutambula tolinda mukama wo okuzuukusa bw'aba takuwadde budde bwakuzuukukirako mubuuze nze okukasaawa mmeka neebakasaawa mmeka ekyo kintu kikulu nnyo naye sembayo nga nkugamba kyabulabe nnyo boosi wo okukusooka ku mulimu kyabulabe nnyo gwe Kadaama boosi wo okukuzuukusanga buli lukya nga yalina okukuzuukusa mubadde balabi balungi mukama bankumire nnyo atakumira mpeera tugenda kuba nga tetusinkana mu vidiyo eziddako bye bye